fame yonna eri ku nsi kuno esibuka mu Hollywood. Ba stars abakabi bonna basibuka mu Hollywood abamanyi. Kyekiva ono musajja gwe bakwata juzi abadde initiating nnyo ba black men ba African men nga ba initiating in the same route. Yes, did abo basajja bebamu bemuulira bali baina every kind of riches n'ekisaawa gyayambala yokka esobola egula wise millions of dollars. Okitegeera batuula ku ntebe ne muzeeyi sitaani waabwe ne boogera. Kaakati ekitundu kye bayita California eri mulimu ekibuga kye bayita Los Angeles ekivunulwa nti bamalayika baabula mu Luganda. Bamalayika ba sitaani bwe bakibeeramu LOS bakikyusa bukyusa kirina kuba Lost Angels era ye Los Angeles ebanga Los kati Los mu Luganda mu Luzungu kyeki ye Los. Okitegeera era bakituuma Los Angeles. Abakituuma Los Angeles era mugenda kinoonyereza nti mulimu ebizungirize ebyagwa mu kitundu ekyo mirimu ebimenke era in the same place we bateeka Hollywood oba Nollywood awo wenyini ba foreign angels ba sitaani babeeramu direct. Ebino byolaba nti omuntu abulawo n'alabika n'abulawo n'alabika abo egyo mizimu giri eyo abantu they are like people, they are there, they are immortal. John Farrow yali musajja mugagga nnyo. John Farrow y'omu ku batabani ba Farao abava Egypt ne bagenda eyo mu USA ebyaddala ayinamu akalandira akasaayi. Yes, ak'Emisiri era bwe yagenda eyo yagenda n'abakatonda abamu ba Misiri ba Misiri abakatonda abo abaaliwo katonda be ya challenginga katonda oyo ali waggulu. So ono mulenzi bwe yagenda eyo ne Ivo sitaani we n'atandika ebintu ebyo yali muzanyinkirizi yali supposed kubeera mulangira yali supposed kufuga naye baali balangira babiri Farao be yazaala katono nga muto ati nga mukulu yalina okola ki ono n'agaana kumufuga. They change humanity ne bakujjako ak'obusajja ne bakuteekako obukazi nga tunakyogera abadde musajja kati nga ggwe n'ofuuka mukazi. Ne mu Uganda tulina omuwala yafuuka musajja yeyita King Beyonce anti ba tiktokers abasinga bonna si tiktoker n'amera n'ebire anti abo bonna ba tiktokers bonna mwana mukimanyi tiktoker ya Hollywood bonna bagenda mu Hollywood. Office endala emu eri wali ku poto wali ku kinnya ekyo kye mbagamba buli lunaku. Kinnya tokimanyi bamuda? Yes, awo wenyini office weziri awo akantu akalamu tekayitawo wayitawo bifu byokka. Let me tell you ekibi kiri bwe kiti omwaka guwedde mukama yampa okwolesebwa ne mbagamba omuliro gugenda kwokya masomero. Mukama yandaga omuliro nga guvudde mugulu nga gwokya masomero nga gwokyeza mayumba nga gwokyeza ojjukira obwo bunabbi nga gwokyeza business nga gwokyeza company. Okitegeera nemulowooza mbu ndi mu kusaaga nze njogera bintu katonda byandaze mwe ne mudda mu kusaaga. Okitegeera nemulowooza nti byenjogedde
nze mukama asobola kundaga abantu nga batudde Magombe mu meeting nga bali mu kuteeseza Uganda. Katonda yeeyama tagenda kwokya nsi namba, ayokya ewali ababi, ekibi kiwunya awali obuzibu. Yes, mugezi nnyo okitegeera. Omuliro bagamba mbaleese ennyonyi ne zizikiza. Omuliro gusobola kutya kugana amazzi? Omuliro gwageeye nawe guto we guba. Export TV to the world. Mikwano gyaffe abatulaba leero kkiriza tutagulule ekigere tubuukeko ensalo tugendeko ebusuka mayanja anti ffe expo we expower you to the world. Tetulina limited, tetulina limitation, tetulina limit, tetulina limiting. Kyonna nga bw'okiyita si mulala. Nze omwana soda munaye Dani ennaku zino yakwata kamera yalinga atabitegeera n'ennaku zino sebe ekintu akiremezaamu mpaka kuwulira bubi. Olunaku olwaleero tugobye bumale eddaaza 225 gatonnya. Kitegedde olwaleero akumeka lwa Mande tumuyita Kazooba mu lulimi Oluganda, Walumbe lwakubiri, Mukasa lwakusatu, Kiwanuka Nagawonye wamunyine wangolwe Sande. So tulina Musumba Edward tugenda kubirako tochi ebusuka mayanja olabe ekitambulayo ekigenda mu maaso. Naye nga tetunaba kutandika, waliwo essomero liri Matuga, bana essomero ddungi baliyita Cambridge. Duso omwana asoma, omwana mu omusingi omulungi, omwana asome ng'atya Katonda ate nga alina empisa ez'omu bantu, ate ng'omwana ali bamugattako, omwana ng'agatta community nga si kizibu kuba abantu basoma n'ava mu ssomero n'atula n'empapula. Naye omwana avaayo ng'alina ky'asobola okukola, asobola okubba ebivuga, asobola oyimba, okusiba akapiira, okuwuga, ebintu bingi nnyo. So mubadduse Cambridge, mwabali ebweru abatukubira amasimu ne mukaaba mbu soda omwana simanyi oba asoma, ngendere nakaseka okette, ngendere Busoga ebuyendo okette, twakooyo obukesi abaana tubateeke wano mu town tusobola otutuuka nga naawe kennyini oyogera naye. Weewaawo Musumba omulungi yeebazibwe Yesu. Agulumizibwe mukwano oyo yafa n'azuukira era omulamu ali mu ggulu atuuleyo n'alamula. Mwagala nnyo obulamu bwange bwonna. Nange mwagala. Amanya gange yenze Pastor Edward Mugisa kuva mu Spiritual Purpose Gospel Network. Tuli mu kugula ebyuma bya crusade n'akatuuti. Ate tulina crusade buli mwezi guno omwaka. So sobola yimirira naffe mu kuweereza Katonda. Mukama banjagalire nanyizeemuko. Waliwo omuntu nange ndi muntu yadde ndi muweereza abantu so abanvumye kumala myaka 2 nga bavuma nga bajjeriga bampita naibu wa Bulimba ate nabo bennyini si balokole bakatuliki baana ba Brazaroni babani Brazaroni mulokole ngambye Brazaroni mulokole wali owuliddeko nga yatuza abantu kulokoka. So sitera mugoberera kubanga abantu abo kubanga nze bwe mbuulira enjiri kati mu group sizaabo balina group batera kumpita nti nabbi wa Bulimba buli muntu yenna abatuukako ate ne bajja ne mu comment section mu expo nze nabaviira wonna we baali bakolera Mukama n'anyamba n'andetera soda neerera kye kimu bagoberera nina n'abalala nabasabira ne batereera kati bibali basuubiza ministry ne batabikola kati kwegamba gange eri awo banvumye ndi muntu ndi muntu nange ensirika nentuka kiseera olinga akuvumye nnyo naye naawe oli wakunyigiriza nnyo muganda bwagamba shekiddako ennyindo bw'oginyigiriza ennyo ogireeta omusaayi. Siri musajja muzibu ndi humble man but kiba kinsuseeko sometimes. Too much of anything? Is always bad. Ndi wano ndi mukuweereza Mukama siweerezangako olubale siweerezangako mizimu siweerezangako sitaani sigendangako oba muki mpeereza Katonda omulamu eyampita okuweereza nga sinaba kuyitibwa nali nga ndi muyimbi wa gospel era mu wiiki mwaka guno era gospel tugenda muddamu bulungi nnyo ate tumutuule luli twabasampulinze omwaka guli album eri kumpi kuggwayo mugenda kuddamu ku bendongo ya Yesu nnyo kubanga ekisaawe kiri kyereere bayimbi ba gospel tewali nnyo awanise so twetaaga Mukama akole ki abaana we bali abadde ne concert ku MTN Arena
ku Friday eno eya eri bulamu anti kyembadde nsabira kyekyo kwoleetera abaana ba gospel 30 abamanyikidde mu ggwanga wano bajja kubalira bayimbi b'ensi 10 kitegeera so obunafu bungi so ekyo tukimaze tugenda akola ebintu byanjawulo mu spiritual purpose omwaka guno njagadde mbanjulireko bimu ku ebyo bye tugenda akola crusades conferences zaffe ne crusades bigenda sigalayo nga bulijjo ne music industry era vision yaffe music album efuluma vision yaffe twetaaga naffe tukube music waffe tumukube oba muserena twetaaga naffe obufofo twetaaga Katonda naffe tumutwale mu kifo tu album zino tuziteere mu bifo ebinene ebiri corporate yes mu linnya lya Yesu ate balokola nkimanyi tukisobola so album yange bangi nete mwewagira egaali yaffe bagiyita Heaven Melodies era bwoba oli muyimbi tuli mu kusayininga enkya tetula meeting mpozi nkyawo it's Thursday a meeting am I also invited yes tugenda kikola nga kiri perfect kale musumba ndoza akulimidde ebyo bitegedde mpozi ngoyaga namba ya simu ogibawo eri eyokusabirwako eri 075 I mean mu Luganda kyonna kyosoma eri 0746 18 22 41 mu Luganda eri 07 6 18 22 tusimbule tulinya nyonyi ku Ubuntu tuvuddewo sawa za kakati twolekedde mu ggwanga lya America ligamu ku mawanga agakolebwa states era that's why bagita the United States of what America bakalonda omukulembeze gwe mwayagala ennyo bamuyita DJT musumbola ba film nze siraba film mbeera ku njiri lwaki tulaba firimu ng'eriyo firimu eziyigiriza nga zaaki era ne firimu ez'enjiri ez'eddiini ezikolebwa mu firimu industry ez'amaanyi nga Bollywood eya India Yogawood yaffe ya wano Hollywood kaguje anti Hollywood yazizaala zonna yes kati we siraba firimu sibeerawo obeerawo n'ekibanga how do you spend your leisure time my leisure time in the Bible era bwoba oyagala kunsanga mu my leisure time ojja kunsanga nga mpandiika ndi mu Bible listen to God kubanga bw'oyita leisure oba free inoku meditating upon the Holy Spirit tolaba firimu ate zinyambe ki abaana bo baziraba okujjawo nga bubaka buli ku expo bwa Katonda jabuuliriza nga bubaka buze oba enjiri era channel ziri wange za gospel Hollywood ogimanyi Hollywood kusinziira Katonda beyandaga Hollywood kye kitebe ekya sitaani y'entebe ye sitaani weesookera mu nsi yonna soko kize mu Luganda oliko tugambe Hollywood something which is holy Hollywood kye kitebe sitaani mwafugira ensi namba eno the place is called holy kitukuvu nakati katusimbule ntandika bwe nti ekifo kiri Hollywood kusinzira ngenda kwogera kusinzira Katonda beyandaga then nengeri gye kyatandikamu nanyini ekifo kino ekya Hollywood bamuyitanga John Farrow ye yatandika ekibiina kye bayitanga ki Hollywood emyaka giseeko giringa nga tugenda mu myaka nga oyo musajja nga atandise tugenda mu myaka nga 7 ku 6 namingi yes nga yakitandika ekintu ekyo mu America era oyo musajja yali mufumbo mukyala we bamuyitanga Maureen
O'Sullivan bamuyitanga Maureen O'Sullivan yali actor yali talented okitegeera bwe yawasa oyo omukyala n'azaala abaana n'abamu baana bonna mugatte ne adapti nga baali 7 yazaala ne beyakuŋŋaanya be yalonda baali baana bameka 7 ono John Farrow yali musajja mugagga nnyo John Farrow y'omu ku batabani ba Farao abava Egypt ne bagenda eyo mu USA ebyaddala ayinamu akalandira akasaayi yes ak'Emisiri era bwe yagenda eyo yagenda n'abakatonda abamu ba Misiri ba Misiri abakatonda abo abaaliwo katonda be ya challenginga katonda oyo ali waggulu so ono mulenzi bwe yagenda eyo ne Ivo Sitani we n'atandika ebintu ebyo yali muzanyinkirizi yali supposed kubeera mulangira yali supposed kufuga naye baali balangira babiri Farao be yazaala katono nga muto ati nga mukulu yalina okola ki ono n'agaana kumufuga kitegeera bino katonda be yandaga kati no mbalaga kino nti eyo USA waliyo abayudaaya waliyo n'oyo musajja yatandika eyo Hollywood yali mu Misiri kitegeera era bakugamba abayudaaya gye bali era batera kuba mu USA Armies be basinga amagezi era be bakotera kubeera mu bifo bimu ebyenkizo mu USA so kyengezaako kubazimbira mbazimbire entandikwa ya Hollywood oyo omusajja bwe yazaala abaana kigambibwa yalina empisa mbi nnyo nga za Sitaani omuntu yatandika ekintu ekirungi ekiyamba ensi ekitumbula ebitone ekigaggawa era n'abaana be gwe genda ononyereze omusomeko era famire ye yonna yagiyigiriza kusyaga yagiyigiriza kimansulo obuseegu yagiyigiriza ekintu ekisinga ebintu byonna byomanya ebisinga obubi ku nsi kuno okitegeera kyekiji buli n'aba abakozi bono musajja abakozi be bonna bwe bato yabakolanga bamu yabakozesanga bisyaga bonna abasinga ate abakozi be bonna babanga ba actors abakolanga mu Hollywood ye y'omu kubalangira basitaani be yasindika ku nsi physically bino byenjogera bya mwoyo nnyo ono musajja ekintu company bwatyo bwe yatandika n'agitandika era Sitaani yamugamba akole ki agitandike era bw'obeera mu magombe nze nabagamba nfuna chance egenda we nali mu ggulu bandagako ebimu ebiri mu Geyeena era bw'otunuulira structure efuga fame ku nsi kuno omusajja ono ye kabaka atuula ku ntebe yaayo oyo no John Farrow oba tumuyite John Farrow yekabwejumbira mwenye yagituulako okitegeera era buli muntu yenna oba muyimbi oba muzanyi wa firimu aina fame mu nsi yonna aina kubanga yagumira ebikolwa ebibi ebyasaako mu famire eno oba mu kampuni eno okuyita manju okulya ebisyaga obuseegu n'okubeera nga osinza Sitaani direct waliwo olunaku lwe bakuza baluyita batya olw'abafu Halloween night Halloween day bagikuza yatandikira mu Hollywood
era waliwo ekifo mu America mu Los Angeles ekifo ekyo aliens zemuyita aliens emizimu sinamizi ebuba obimenke oba ba fallen angels bajja direct ne boogera n'abantu abakulu abali mu Hollywood abakulembeze waliwo tebo gye bayita aba bagiyita batangira bide mukama jinzijukize Katonda waliwo tebo gye batuulako abo abakulembeze ba Hollywood abaliko kati waliwo tebo era bwobanga toli wasitani togituulako eyo tebe ate generals abo be bagenda ne boogera na ba fallen angels ba malaika ba sitani bajja direct America ne boogera n'abantu abo abava mu Hollywood. Lwaki njagadde basimira ekigambo ekintu kino nti fame yonna eri ku nsi kuno esibuka mu Hollywood. Ba stars abakabi bonna basibuka mu Hollywood abamaanyi kyekiva ono musajja gwe bakwata juzi abadde initiating nnyo ba black men ba African men nga ba initiating in the same route. Yes, did abo basajja bemuwulira bali baina every kind of riches n'ekisaawa gyayambala yokka esobola egula wise millions of dollars. Okitegeera batuula ku ntebe ne muzeeyi sitaani waabwe ne boogera kaakati ekitundu kye bayita California eri mulimu ekibuga kye bayita Los Angeles ekivunulwa nti bamalayika baabula mu Luganda bamalayika ba sitaani bwe bakibeeramu bakikyusa bukyusa kirina kuba Lost Angels era ye Los Angeles ebanga Los kati Los mu Luganda mu Luzungu kyeki ye Los okitegeera era bakituuma Los Angeles abakituuma Los Angeles era mugenda kinoonyereza nti mulimu ebizungirize ebyagwa mu kitundu ekyo mirimu ebimenke era in the same place we bateeka Hollywood oba Nollywood awo wenyini ba fallen angels ba sitaani babeeramu direct ebino byolaba nti omuntu abulawo n'alabika n'abulawo n'alabika abo egyo emizimu giri eyo abantu they are like people they are there they are immortal bali tebafa. Yes era buli muntu yena tokkiriza nga mwana wo kumuyingiza mu kintu kye bayita Nollywood Hollywood kubanga biri byonna branches za Hollywood. Ekitegeera abakoze covenant direct ne stan. Yes nebo nyingira indirect lengenza ku promotinga kitone ate ukipromoting oti Katonda ye yakikuwa stan ye yakikuwa kozi bakoze ebintu birungi nnyo bagaggawaza abantu they promote talent they change people's lives they change humanity ne bakujjako akobusajja ne bakuteekako obukazi nga tunakyogera abadde musajja kati nga ggwe n'ofuuka mukazi ne mu Uganda tulina omuwala yafuuka musajja yeyita King Beyonce anti ba tiktokers abasinga bonna si tiktoker n'amera n'ebire anti abo bonna ba tiktokers bonna mwana mukimanyi tiktoker ya Hollywood bonna bagenda mu Hollywood bona basiyazi most of the celebrities bolaba juzi sakulaba mwana ngazanyisa sente sabi kulaga you have videos ozirina kalozanyisa sente kitegeza katezina ko sente za stan sente ziliko covenant ya stan ziliko rituals okitegeera
azifuula nga doli sente alina nyingi okitegeera. So ebintu bingi byapeninga naye njogera Katonda kyeyandaga kusinziira ensi namba nga bweyimiridde. Ekitebe office ezisookerwako eza sitaani ye Hollywood, office endala emu eri wali ku poto wali ku kinnya ekyo kye mbagamba buli lunaku. Kinyazi Tokimanyi? Bamuda? Yes. Awo wenyini office weziri awo akantu akalamu tekayitawo, wayitawo bifu byokka. Kakati mbalaga Katonda kintu kyandaga kinene. Kati ntandise kusumulula international mwaka guno ngenda sumulula Katonda beyandaga ensi namba na ngenda mwaka nga siridde emmere yammwe buli lunaku ne mulowooza ki. Ate kineewunyisa mbaga pastor ng'okugejja bugezi just Mukama aba yakimpa omubiri kugejja. Let me tell you, ekibi kiri bwe kiti. Omwaka guwedde Mukama yampa okwolesebwa ne mbagamba omuliro gugenda kwokya masomero. Mukama yandaga omuliro nga guvudde mugulu nga gwokya masomero nga gwokyeza mayumba nga gwokyeza ojjukira obwo bunabbi nga gwokyeza business nga gwokyeza company. Okitegeera mwe mulowooza mbu ndi mu kusaaga, nze njogera bintu Katonda byandaze mwe ne mudda mu kusaaga. Okitegeera ne mulowooza nti byenjogedde nze Mukama asobola kundaga abantu nga batudde Magombe mu meeting nga bali mu kuteeseza Uganda oba nga bali mu kuteeseza nsi namba. Okitegeera nembiraba era bwangamba byogere nja byogera, bw'atangamba si byogera nsigala nga nsaba. Nze eva mbeera mu kusabira abantu n'okumaviivi mbeera nsabira abantu. So Katonda yanyiiga. Katonda munyiivu nnyo ate agenda kubonereza amawanga. Agenda ababonereza mwe muwedde. Agenda ababonereza live ate ye mugezi. Yeyama butabonereza ensi namba gimalawo. Ewali ekizibu oba ewali ekyoto ye wakola ki? Wayokya. Ensonga lwaki Trump yajidde mu Yesu Kristo, kubanga Trump ono alina gye yagenda ne bamugamba amazima. Era okujja kwe kwabadde nga wave eno erina okugirako ekibonerezo eky'abantu abasyaga abali mu eyo district eyo yayidde eyo oba tugiyite district oba tugiyite ki eyo Los Angeles department eyo yonna erimu abantu bonna ba Hollywood. Is a Hollywood family. Hollywood family erimu over millions and multi-millions of people. Okitegeera kati omuliro ye Katonda yakola strategic ye. Nze nabagamba wano njogera ebintu ne munvuma ne mulowooza ndi mu kusaaga naye kuvuma kukendeeze obanga wamumanyi nti toyagala kuvuma baga Katonda mukambwe nnyo this time ata atuukiriza. When I speak something nga tekituukiridde ojja kumpita nabbi wa bulimba. Nze mbagamba amazima era sijjanga wano neyeyiya Katonda yankambye kino yandaze kino. Njogera ekirabise. Mbadde mbalaga nti eyo district yonna ebadde muki ebimenke. Bona ababadde muno bamenka. Era mulimu nyumba nga 2 zabadde z'abalokole tezaayidde. Nyumba 10,000 z'ennyumba mitwalo gy'ennyumba ne businesses ne banks byonna byakoze eki byayidde. Lwaki?
mu mayumba gaabwe mubadde mu bumenke bamu babadde bafuuka immoto nga ebintu ebisika emizimu babisimba mu mayumba gaabwe nga mu mayumba gaabwe omwo mulimu zipoto mulimu ebyoto mibakozesa kuyita emizimu n'emisambwa oba kuyita sitaani atuule nabo mu mayumba gaabwe omwo babadde bakoleramu zisaddaaka ez'obwana ez'abaana okitegeera mubaddemu agooto agali gaakula g'emyaka n'emyaka kakati wabaddewo plan ya Third World War I mean not what Third World War bagita New World Order kati New World Order sitaani yali yagitandikira mu kitundu ekyo mu Hollywood era enyumba obala emu 2 3 4 5 kusanga nyumba erimu abafumbo bonade ba singo basyazi ate singo musajja ku musajja no n'abaseyazi bafumbirwa gamba bafu bafumbirwa gweta wano kaisa jinawula jibalangire simangi gatta abafumba abasiyazi biba bulungi embaga se mbadde sinatuka ku kyacho vula nkugambye obudde bwo butono church mu USA ezitendereza katonda zona ziri demolish mu kitundu ekyo temuli mu church y'omulokole ebadde neji kitundu ekyo kisinge Kampala bunene can you imagine mubadde mu church za sitaani church nga church bagikolera sitaani bo basinza mu ba sitaani ba evil bagenda ne bakolera mu sex ne bakola bibalina okola sacrifices mwezo zi churches by the way mukama yakindaga kye kintu kimu abantu ba parliament badde bachi adoptinga bagala kireeta wano kulemesa abalokole kino okitegedde kati teriyo church namu mu USA ezirimu ntono ate oyinza ozisanga nga zekweka wekwesi okimanyi nti USS waliwo bitundu bimu nga church zasigala gazimbe bantu ziri empty temuli na bubi temuli mu bantu tebakungana yes tani yawamba ekitundu ekyo kati kankulage just bako bategera amazima babira wakani katonda bamusabira yo waka baki musabira katonda ewaka naye wallahi waliwo wondeta njasagala kuseka nonsesa kakati kankubuze kati ate bali bakunganira musabo ate bo oba balotya masabo ga sitaani lwaki bakunganirayo bayituka ne bakowa nabo ne badde waka masabo ne gakala kakati no katonda agenda kubonereza era kyabonereza guno omuliro katonda yagusindise siteguli outbreak ze batugamba zonna sindi tu outbreak nga soko mbulire nga outbreak chechi soko nyavuddeko omuliro okukwata okwokya soko mbuliremu eyabadde eti mbwino outbreak muliro ngamba ne go outbreakinga omboba neiba abadde afuma mu gasi nekuba obutonde obugumu lyasusse ne lyekuuta ebugumu n'obutonde ne lyekutta werotegedde outbreak y'omuliro ogwo kankubulira kibatugambye wani kakati kankubuuze America obunyogovu bungi ati balina seasons ezenjawulo naye kati kyogamba mu Los Angeles musana mungi anti kati nange mba njagala gwe byomanyi nange obinyonyole kankubulira kibatugambye ekyavuddeko omuliro wano ate nkisome nako waneeno akulusi nange enkwatagano soko kisome kuba kati muyinza owayiriza katonda nga bulagajjavu bwabali ffe tuwayiriza katonda ekyo kisangulewo ffe tuwayiriza katonda ffe katonda tumuwayiriza twogera amazima bagamba nti dangerous wind heavy wind ndakubuulira okuba essimu munaye essimu ebyuma byekyanga tuwumize
Gwatandise gutya nange oluzungu nga lungi nenga subscribing atanaba ku subscribing nga tuwe tugenda maaso kati fe tugenda nga gugobononya nafika tukatusomeko mu Matayo 5:22 mbadde saagala kuleta ennyiriri nkambwe. Matayo tusoma Matayo 5:22 era tusome mu Matayo 7:19 ezo ze tugenda kusoma ffe oliye nga anonyereza Katonda ansoke nzijewo ekyamwe Matayo 5:22 egambye etya ayogera bwati mu lulimi Oluganda naye nange mbagamba nti buli muntu asunguwalira muganda we alizza omusango naye anaagambanga muganda we nti laka asaanidde okutwalibwa mu lukiiko naye anaagambanga nti musirusiru asaanidde okusiulibwa mu geyeena ey'omuliro. Banaye fe balokole batuyitadde abasirusiru tubagamba ebintu nga tebakola ki nga temuwulira kati guno gwe muliro already Katonda Yesu agwogerako already muliro gwa hell we guli is there is true kati wetusoma otuse ebyange okusize bagambye nakati bakyanoonyereza waliwo sheriff mulamba abiriko bamita Robert Luna naye nga bagamba lightning ndoza okubwatuka kw'eggulu okubwatuka kw'eggulu baide kusumbwa nnyo mu US kutera okubwatuka olwa embeera eriyo omuliro ne gukola ki kakati nokuno eyo gye tuyita sulfur of fire eyo sulfur akabiritiko omuliro keeko ke bagamba okubwatuka bakawulire nga kabwatuka naye kati sokolinde omuliro kiyogo gwe batazikiza nga gugaana kuzikira gwabadde mungi ate kati mungi gutya okomewa bayina ennyonyi bayina zimigi bayina zitrailer bayina zibulldozer bayina zikatapila bayina zitopido bayina zinuclear bayina zibombardia kale katugambe nti okubwatuka kwa omuliro ne gutandika baida we laddu ekubira ddala nze laddu yali enkubireko igwe yakukuba soko nsomere Matayo 7:19 mu Luganda laddu yakuba etya nali nyimidde ku seminti nali bangamba enkuba bwetandikanga okutonnya toyimiriranga ku seminti ng'oli barefooted enkomerero yatuuse Matayo mmeka Matayo 7:19 enkomerero 7:19 agamba bw'ati agamba ati buli omuti ogutabala kibala kirungi buli muti ogutatema kibala kirungi bagutema bagusuula mu muliro omuliro waliwo omuti gwabadde tegubala kibala ekirungi Mukama yebazibwe Katonda yeeyama tagenda kwokya nsi namba ayokya ewali ababi ekibi kiwunya awali obuzibu yes mugezi nnyo okitegeera omuliro bagamba mbalese ennyonyi nezizikiza omuliro gusobola kutya kugana amazzi omuliro gwageyeena weguto weguba omuliro Katonda gwasindika guli mu crystals ogutazikizibwa n'amazzi amazzi gamwe wano tegasobola guzikiza paka nga mission ekoze eki ewedde nga bwe yakola Sodom ne Gomora okitegeera kate eyo tugambe katundutundu ka Sodom ne Gomora akoba kocheza kati ebintu ebimu ebyoto bimu byayidde okitegeera ebyoto bimu byakoze eki Katonda abadde alina mission ate abadde alina bumenke bumu bwayagala kwokya tugambe nti bwafudde ensi egenda kufuna ku buweerero ate genda kufuna ku buweerero bwategedde nti kati musajja munyiivu okitegeedde kakati kankubuulire kino nti ebintu byonna byokola bikole ng'omanyi
omuliro weeguli gugenda kwokya. Gwe weefumita ezitatu zonna, mubiri gwonna gufaanana ng'ekimenke, weeteekeko poto zonna mizimu we giyitira. Tatu ezo, tatu poto ereeta emizimu kuyingira mu mubiri gwo. Ne bwenkubako musalaba gwa Kristo. Waliwo Kristo atali Kristo waffe ono. Ne bwenkubako Bayibuli. Waliwo Bible, waliwo ne Bible zimu Oracle Bibles za Sitaani zaakozesa. Ne bwenkubako kyawandiikibwa nti tugeze Matayo 7:10. Kati lwaki okyekubako? Tambule nga buli alaba kadduka naga. There is something. Weegendereze nnyo abasajja ababeera n'empeta ku ngalo nnyingi. Ne waba pasita oyo aba muna Sodomu. Mukama yayokyeza Sodomu ya wano ye Los Angel. Los Angel nabagambye kyekitegeeza. Bamalika ba Sitaani batuula omwo basuula okwo. Beyagalira okwo. Bale baga kyekimu ku bibuga ebitaggalawo. Kikola 24/7 kibuga ky'amasanyu Los Angeles. So lwaki ngezaako kubagamba kino ekintu nkibagamba nti olina okubeera mwegendereza with what is going on mu nsi. Okitegeera ensi wetuuse Katonda yasazeewo yagenda okubonereza. Waliwo gwanga juzi lyabodde Katonda Brazil, nali njagala lireeta luli mu topic kambigatti. Nekola Sitaani, nekola eno ensolo gye mulira ku Bayibuli, ne bavoola Katonda, ne bawandika ebigambo, ne bakwata omusalaba ne bagutemaatema, ne beesuula wansi nga bamookinga Yesu. Okitegeera naye Katonda yatabuta kataapu we kati eggulu lyata akacupa kenkana wano teyata nnyo, era lwe banakiddamu egenda kuta drum, teri kagenda kusigala, teri ajja kusigala. Okitegeera USA evodde Katonda netuuka mu kiseera nga Sitaani atambula kyeri. Ogenda kusanga omusajja gobadde omanyi musajja amatu gonna gatadde bling bling, ennyindo zonna ziwumudde, emimwa giwumudde, ennyindo eno kutandikira wano kutuuka wansi tatu. Mubalaba baliri wine yenna yafuuka Sitaani. Oyo yafuuka Sitaani. Si Malala Masape Masali. Laba nno anti Malala ga Sitaani era Sitaani wa Malala. Njagala kuba muko wa Swaga. Njagala kuba wa kabi bantegeere ngenda abakuba endongo. Kimufula unique mu community kuba yeseleb. Kati gwe nogenda nawo n'olinya nogamba mwana yakubye ekidongo kinkubira ku mutima, kumbe Sitaani akubira ku mutima. Nga tuwunzika musumba. Los Angeles today ku Hollywood we tugendo semba. Hollywood ekola movies eziri educative. Ekola movie neza Katonda zennyini. Kati ate kyogenda kiteeka wanga ate ogambye kabwejumbira watu. Ezanya movies eziri educative. Oba yekola buli kika kya movie. Katoli kubeera kazanyinkirizi kimufula kubeera wa Katonda. Yekola movie eza Katonda. Anti kimufula kubeera wa Katonda. Tusobokiza okuguluminga olinga olwedde gw'osinza mulala. Kyogamba bo basiru tebakimanyi nti Katonda ye yasinga byonna. Bakimanyi bulungi. Ne mukama wabwe n'abireka bino biyitewo. Gwe kyogamba ye Sitaani tabagamba. Abagamba nti waliwo Katonda aliwa waggulu muggulu. Lwakuba tutwegadde ku wanvu ya story ku lwabyawandiikibwa. Mbadde njagala kubaleetera scenarios nti Katonda lwaki Katonda mulungi yeeyama. Era nze mbagamba kintu kimu, waliwo bwenkwata kwogera ku eggulu nempulira nga I'm taken because I love it, because I love what I say, kubanga nakirabako. Okitegeera kati nze eyalabako si kyangu kumpugula. Newojja ne sente nga zenkana mu boxes zenakulaze, sente zosigala nazo tukolerere ki eggulu. Oyina
bibi byokoze bingi naawe okimanyi otulaba weetaaga Yesu okyuka olokoke oleme kugenda mu muliro bwe gutyo eyo just yabadde sample omuliro gwokye nyumba zonna ne zigenda kutaka. Which kind of fire is that? Okay, mu nyumba ezo babaddeyo obusubi we gubadde gulandira ebizimbe ebibeera well protected against such disasters. You understand? Kyembagamba omuliro gwagenda gye guli ate guli riyo abantu bokyebwa direct era nabagamba wanuka stofango oweereza sitaani magombe gakulinze bali eyo bawoloma ogenda wulira onagamba ono gwe gubadde gwokya wali Los Angeles babadde basanyuka tebadde bawogana yabalazeeko sample ate we batalokoke if they don't ajja baddamu baddemu bazimbe ajja baddamu. Nze nabagamba kyenjogera wano mba maze mukama bamaze kukikakasa then I speak it out. Tuve wano abali eyo ebweru USA UK n'ebitundu byonna eyo mu Europe countries, you need to pray. Wetaaga kusaba teweekwasa bu ulcers bo oba buntu bo noonya Katonda siibako osabe. You need someone who can guide you. Mwina manamba gaffe. We are here. We are not contaminated. We are now pure serving him, God. Let's talk. We have your time. Tuba nobude bwamwe. Yadde mbeera busy, but I get your time. Negawa masimu mameka mumanyi bulungi. I come back to you. You understand? Lwaki nti wetaaga guidelines so that you keep on otambulire ku kubo tuufu dongoofu. Kubanga amawanga go golimu is evil. Gali evil. Bakola ebintu nga mulaba. Basalawo bintu biri evil nga sitaani atudde mu ntebe zaabwe. Nga namwe mulaba. Nga you go with it. The food you eat is evil. Aba farmers abagirima ne bagireeta bali evil, bali bava mu Hollywood. The people who are doing everything buli kimu kyonna bonna bali satanic. You need to pray for the food. Mere jolya chovola ba cancer bichibi ebyo bigundi birwadde bingi that side. Why? Katonda ababonereza. Because bagana Katonda bamuganira ddala ne bamwesamba ne bagamba sitaani ekubo lyo lya sitaani liri kuwano kumpi lwaki tetugenda ne sitaani. Eyali God bless America kati yafuka sitaani devil Satan bless America oba Lucifer bless America kati ya blessing America. Kati abantu bonna abali eyo bw'oba okola sente yo sooka ogisabire. Sente empapula naye tunulira eriiso liri ku dola otunulira eriiso liri ku pound. Liiso lya sitaani lyennyini pyramid oba pyramid. Weebuze lwaki nabagamba Katonda wa Farao yali sitaani yennyini mulamba. Kyenjagadde mbanyonyole abazanyi ba firimu bonna abayimbi bonna manya bano abagagga abakyasinzeeyo ku nsi kuno bonna bava mu Hollywood. Mugaga gwe balabagagga bonna banoonyi basachinge mu bamanya gaabwe batuula ku tebo ne sitaani. Genda ononyereze bonna abantu bonna bolaba nga bali mu life eringa ya luxury bali bafuuka sitaani be ba planninga bipandemiki. Ebyo pandemic biri evil. Ate waliwo pandemic Katonda gye yalaga ejja neera tuli mu kusaba kubanga tukoye kajogo ka sitaani. Okitegeera omuntu omusoota sensi yonna kisoboka kubanga Katonda wabanga mpadde obubaka. Mukama yandaga pandemic mbadde ngezaho kubagamba nti wano ne Katonda yandaga nti abantu bagenda kufa accidents ne mbagamba ngenda kusaba era kya reducinga tebaafa nnyo. You understand? Kutegeeza Mukama wakulaga ekintu nga akugambye ekikole okusobola kikola ate
no savinga emyoyo gy'abantu kubanga oluusi emyoyo gino giba tegimanyi okitegeera abagenda kukafiiramu sitaani bagenda kunona musaayi baba tebabiriiko okitegeera baba abantu bali innocent. So that's why I'm saying nti Katonda wali era wali kutuyamba ffe tumulabyeko kubanga ffe bye twogera tubikakasa era tu approvinga what we speak. Tuyina testimony obujulizi kusinziira Katonda byaba atukoledde era ne byaba atugambye ne tubikola ate n'abisaawo. Mukama abanjagalire temwerabira kuwagira crusade tuli Sentema tugenda kuwangula emyoyo kyeva mbagamba project ya Katonda mugiwagire abensi bawagire ensi. In fact muyimbi w'ensi ayinza ogamba kuyingira mitwalo 5 emeza za obukadde 10 nga baziyingira naye ffe wano twogera kugamba nti tugula akatuuti n'ebyuma kuweereza Katonda bakulaba nga fala Mukama yebaziba ate ne baddemu ne bakuvuma. Wagira obwakabaka bwa Katonda ne Katonda awagire bubwo omwaka guno beera ng'owagira bwakabaka bwa Katonda wegugwako nga Katonda takuwagidde oyo gobadde owagira abadde tasinza Katonda mutuufu naye owagira nga muntu awagira aweereza bwakabaka bwa Katonda w'eggulu amazima tosigala kyekimu obulamu bwo. Mukama banjagalire mwebale nnyo mwebale tuwuliriza mbagala nnyo. Weewaawo gwalabye story eno n'ogimalako weebale nnyo weebalire ddala ngenda kusaba subscribing then bw'omala osharinge bw'oba ofunye obudde ne munno kamuwe abaagala okwogerako ne Expo enamba zaffe weeziri osobola ozikubako. So for now Mukama Katonda omulungi abatukuumire tusinkane mu story eddako. Bye bye. Expo TV to the world.